uliranno oyo gwemba nnyonnyolako mbaka Muhammad law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya law kanat ad-dunya tadumu li ahliha ensene bakubanga yali erekako bannyiniyo ne basigalako lubeerera na lubeerera lakana rasulullahi hayyan wa baqiya yandibadde mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga mulamu ow'olubeerera atagenda kuvaawo olw'ekitiibwa n'ebbeeyi gy'alina mu maaso gaani kati gwe bulonna w'omuwulirako byonna bijjeewo oteekewo okumusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam linta lahum wabagondera gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walau kunta faddan ghalidha alqalbi ulira Allah tabaraka wa taala amugamba nti gwe Muhammad basira mtemukowa kwa buli lw'omusalira ekisookera ddala Allah tabaraka wa taala akuwa empeera za mirundi emeka khalas nyongere 5 akuwa empeera 10 gwe ngogambye ebigambo nti sallallahu alayhi wa sallam au 10 tuzifunye oba tuzivumu aha amugamba nti walau kunta faddan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oba kubanga wali waboggo oba kubanga wali wa mutima mukakanyavu wa mutima mugumu lam faddu min hawlik abo basahaba bo ababaddu bange bandi kudduse ne bakulekawo ne bakuviira ne batawuliriza byonnyonnyola n'osigala nga tolina gwonnyonnyola. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumulowooza tugenda kusoma ki okusinziira ku aya eyo? Wangi? Barakallahu fiika. Okusinziira ku aya mwalimu awuliddemu obulungi bw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amiru la ilaha illallah tompa balance ezo 5 zitwale sebo tompa balance yadde aha obulungi bw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tugenda kutunuulira ku mpisa enneeyisa ennungi ezaali ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tugenda kizingira mu kigambo ekiyitibwa arifqu obukwata mpola. Assalamu alaykum. Babuyita arifqu buki obukwata mpola. Abanga ab'ebitiibwa twetaaga ffenna okubeera abakwata mpola, twetaaga okubeera abantu abakkakkamu, twetaaga okubeera nga tuli down to ki earth. Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra umma bantu mmwe abatudde wano kuntum khayra umma mmwe muli ekibiina ekirungi mwe abasiraamu muli kibiina kiki kirungi ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'ruf mwajjirwayo eri mu bika by'abantu bonna abasigadde ng'ensonga eyabalondesamu mu bika by'abantu bonna abasigadde ta'muruna bilma'ruf mulagira empisa enki watanhauna 'anil
mwenkawu ne muziyiza emize emiki emibi ne mutya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan mu mbeera eno mu mbeera eno twagala tunuulire ku arifqu obukwata mpola. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala eri omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oba kubanga wali wa boggo Muhammad, kino kigenda eri buli yenna omukulembeze, ne kigenda eri buli yenna ayina kakulira okutuusiza ddala ku Semaka mu makaago ne abannamaka oyo omuganda okutuusiza ddala ku Semaka mu maki b'okulembera ssebo, naawe mukyala Semaka, abo b'okulembera wakaawo, bino byonna bitukwatako okutuusa ku ggwe gwe bakulembera. Obaako tukategedde? Walau kunta faddan ghalidha Muhammad, oba kubanga wali wa boggo sallallahu alayhi wa sallam, ng'oli mukambwe, nga toseka, tosalwako, tosaaga, tonyumya, toyagala kumanya, lanfaddu min hawlika, abantu abo boolaba bandikudduse ebbaliwo ne bakuvaako. Kale mu mbeera ey'okuba nti wafuna okusaasirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'akuwa engeri gy'osobola okukwasaganyaamu abantu abo, wulira Allah tabaraka wa ta'ala bye yazzaako. Yamugamba nti fa'fu anhum, basonyiwe. Sonyiwa abaki? Abantu abo. Njagala tuwulirize babitiibwa. Bano Allah tabaraka wa ta'ala bamugamba okusonyiwa, kanu balinga basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bakola nabbi byabakoze eki, naye tekyabajjako kuba nti baali baki bantu, baali basobola okukola ensobi, baali balina obunafu bwabwe bwe baalinga bakola ki balina. Allah tabaraka wa ta'ala amugamba omubaka Muhammad fa'fu anhum, basonyiwe. Ekyokubiri, wastaghfiru lahum, obeegayirireko n'eri Allah tabaraka wa ta'ala okubakola ki, okubasonyiwa. Sitokoma ku ekyo kyokka, washawiruhum fil amr, obagatte mu nsonga zo, obeebuuzeeko. Owetwale, assalamu alaikum. B'okulembera okuva ku ttwale eri okukka wansi, fa'fu anhum, basonyiwe. Wastaghfiru lahum, obeegayirireko Allah abakole ki, abasonyiwa, abasaasire. Washawiruhum fil amri, obeebuuzeeko mu nsonga zo, tokola bwa dictator mu nsonga za Busiraamu. Toteekawo nze ng'ow'ettwale ngambye tekiddibwamu, ayagala akole, ayagala abikole ki. Washawiruhum, basembeze obeebuuzeeko, owange gw'obadde olaba otya, oyo gw'olabanga owa wansi asobola okuwa amagezi nga gasobola okukusitula ne gakutwala waggulu. Allah tabaraka wa ta'ala ebigambo yabigamba mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, khairu khalqillah, ekitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si mu bantu, please mumpulirize, mu bitonde byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyekitonde ekisinga okubeera ekyaki, ekyebbeeyi. Naye mu bwebbeeyi bwakyo Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba nti washawiruhum fil amr, abantu abo beebuuzeeko mu nsonga zo ssebo.
bw'oba oyina ensonga gy'oyagala okukola mulina we mugenda okutetenkanya mulina kye mugenda okukola washawiruhum fil amri bateeke mu nsonga zo obeebuuzeeko gw'olaba otya tukole tutya bakuwa amagezi bw'oba mala okuwa amagezi ne muteesa ne mukkaanya فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت مبا مزوكو كانيا ngobebuzizaako wetwali فتوكل على الله kati olwo ensonga zammwe mwenna wamu muzizze eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Arifqu obukwata mpola buleeta emirembe mu kitundu ne buleeta emirembe mu society mu bantu bewangaala nabo ne buleeta obukkakkamu n'emirembe mu famire y'omu makaago maka 3 alimu awo wooli abaana 10 3 5 tobasalirawo nga gwe bookola ki abaana abo batuuze mulaba mutya tulye ku mpuuta oba tulye mukene kuba sente zo nzikola ki ezisobola olya mukene atulye leero ku mpuuta enkya woona ababuuza n'obatambuzako ezo system bajja gatulere tuleetere ku mukene naye tobaga nti abo tebasalirawo wagana amaka gaani nze nsalawo nze mmanyi byonna nga mbikola ki please bw'oba oyagala obutebenkevu mu maka mu society muwangalira ku mulimu kwotambulira mu bantu botambula nabo beera mu kwata mpola yagamba Allah tabaraka wa ta'ala fa idha azamta bamba mmaze okukkaanya fatawakkal ala Allah mwesigamirani Allah abantu akwata capital wa mitwalo 5 nagenda namanya nti kati bwengula ekimeza kya chapati n'eŋŋaano ntandika okusiika ki n'ateebuuza ku basisi ba chapati mu kitundu mwagenda okusiikira chapati agenda okumaliriza okukanda eŋŋaano bye chapati ye yonna mpoomu bweti nga bamugaa nti wano nowooba ozikuba nga ziwooma zitya tebazikola ki tebagula nti teyeebuuzizza ezo sente ne zifa olw'okuba teyeebuuza asigala yeebuuza sente zange zenteeka mirimu nga zifa buki bufi teyeebuuza fa idha azamta fatawakkal ala Allah ate ne bw'oba omaze okwebuuza kuba chapati ne bakkakasa nti chapati zikola ki zitambula togenda eri jjajja muwanga lubowa lubale togenda mu bibbo bya kiki bya kika togenda kuteekamu sente oba kunyeenyaamu please fatawakkal ala Allah wesigamirani Allah tabaraka wa ta'ala yasobola okukuleetera bakasitoma abagenda okugula chapati zo zikole ki yasobola okuyambako omusajja n'ava eri ng'ali mu lugendo n'ajja emmotoka n'agisibira ku mudaala gwo n'agula chapati za mitwalo ejja ayina abakozi bagendo ziriisa oyo Allah tabaraka wa ta'ala idhan fatawakkal ala Allah lwaki tuteekebwa okuba nga twesigamira Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha yuhibbul mutawakkilun olw'ensonga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbul mutawakkilin ayagala nnyo abantu abamukola ki abamwesigamako abamukakasa abamutegeera nti waali abatasamira abatayina irizi abatayina bibbo abatayina butanga mu nju zaabwe Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu almutawakkilin ayagala abantu abamwesigamirako okwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala tosobola kuba nako ng'ate nooyina akayirizi olwo weesigamye ku ki kayirizi toli mbayagala Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu almutawakkilin ayagala abantu abamukola ki idhan ngenda kufunza ebigambo lwa budde butonotono arifqu obukwata mpola bwe tuliko butwetaagisa ffenna mu mbeera gye tuwangaaliramu okutuusiza ddala ne baganda baffe abo abatali baki
اسمع هذا شنو تقولي لي قال الله تبارك وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى يا جنب الله تبارك وتعالى جنب أنيويو موسى عليه الصلاة والسلام أجنب أني kati ya ugompe tano sio agamba Musa alayhi salam amgamba nti idhhaba mugende igwe Musa nani ne Haruna mugende wa ila Fir'aun mugende yani eri Farao lwaki mugendawo innahu tagha olwensonga Farao akoze eki ajemye Farao ayitiridde obujemu oba ono okugana ennyo bakuyita batya kisigala kujema ajemye akoze amawaggali saba Allah gatutase neba muba mutuse wulira point jenjagalamu Allah tabaraka wa taala agamba Musa alayhi salatu wassalam ne Haruna mugende eri Firauna nga Firauna yatuka n'okugamba nti nze katondo wawa watu libumba nange faqula la bamutuka wali Firauna mumugambe bwe muti faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha bamutuka wali Farao la'natullahi alayhi la'natan wasi'a bamutuka wali faqula lahu qawlan layyina mogere naye ebigambo nga please bikakamu Allah tabaraka wa ta'ala akuwadde obusilamu ni'matul islam ojichi ojina abatanna bakufuna kyengera kya busilamu olabange ebizibu mu society muli obukwata mpolabo butekeddwa okubaako kyebwolesa mu kitundu okulaga bali nti abasigadde nti kyoliko kyekiki nabo basobole okubanga baga nti naffe tukoze eki Allah yagamba Musa alayhi salam faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha genda jari naye mutuka wali mwogere naye ebigambo nga bikakamu ensonga kyamugamba boogere ebigambo bikakamu la'allahu yatadhakkaru oba oliawo Farao naafunamu okwebuulirira aw yakhsha oba naatya ebibonerezo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala era bwe yatuukawo Musa alayhi salatu wassalam kyeyakola ki kyeyakola nannyonnyola ensonga emutuusizaawo abaffe mweyo aya ki ekirimu faqula lahu qawlan layyina mwogere naye ebigambo ebikakamu obukakamu buno hiya rifqu bwe buki bwe bukwata mpola muganda w'omukowodde okuva ku nsobi gyaliko naye ng'engeri gy'omukowoolamu si nnungi yogera naye mu mbeera ya buvunaanyizibwa tovuma buki nze nagamba gwe naye obwota asiramuke gw'onaamanya omuliro gwogenda ofe nedda yogera naye mu mbeera emwagazisa kyonnyonnyola Ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yalinga mukwata mpola nga musaasizi nnyo omubaka sallallahu alayhi wa sallama omusajja munnamalungu yava gyavudde najja eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'atuuka mu maaso ga nabbi sallallahu alayhi wa sallam nsuubira we tugamba ekigambo munnamalungu mukitegeera munnakiki eri gye yava
nze sinze ngambye bwentyo bannange la ilaha illa Allah Muhammad ensi ya Allah ngazi era saba Allah ya rabbi atuwe famshu fi manakibiha mutambule mu mpuyi zaki zenseno wa kulumi rizqihi mulye mu byengera byani naye kante mukerabira wa ilayhin nushur jali je mugendo okuddizibwa Allah oba oli sembabule oba oli lw'emiyaga oba oli lwagundi naye tambula yonna lya mu byengera Allah bye yakukkiriza okulya naye tewerabira nti jali yakola ki jolipotinga mu bufunze munnamalungu watuuka mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atunuulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'ataddeko omuge omuki yes n'agutunuulira n'agukwata kati twali n'abaana saagala kujjako neetekako kino ekitambalambalage bulungi agutaddeko bwatu kati gwogwa nabbi sallallahu yalinga aguteekayo ata ogulabye kakati munnamalungu amutuukako bwati n'omugegwe nga gunyirira mu bulago alhamdulillah nabbi yali awo ne basahaba be ridwanullahi alaihim ejje mu make g'obuki bwe yatuuka bwati n'amutunuulira n'agira bwati naye mu kaseera ko ng'agumusikako yagusika n'amaanyi ne gusalako omubaka sallallahu alaihi wasallam omuge kyali kirayemba naye omuge guba bagutunganga mukwafu mukalubo yes Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yali byonna birabanga waali oba tuli bumu aganti najja amukole ki amubaze amuteeke mu levo amuteeke muki eri levo nene akoze kumusikako kigambala mu mbeera ya busirusiru ebitabujegajiga mu bireetera ku mubaka wa Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam ngati ya Ali komao bwamala okuyimiriza Ali wulira empisa Ali radiyallahu anhu then nabivaako nakulinga nabbi akoze eki ezo mpisa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava adda eri munnamalungu sebo kikino kikomezaawo sifuuka munnamalungu n'abuuza munnamalungu nti mabaluka ate gwe kiki ekyeki nsonga yo kiki ekikuleese naga nti ya Muhammad owangani ensonga endeese nzize kumpa ku mmere ne ssente nzireyo ewaffe eri mu kyalo teyeetoona nti munaye amanyire nensonyiwa mbadde nkusiseeko kino nkyegombye ensonga endeese kumpa ku ssente na mmere ŋŋende nenjogera y'abannamalungu adde simanyi bibyo bigambo bya nabbi sallam mu bufunze wulira omubaka sallallahu alaihi wasallam empisa ziyayina obuntu bulamu obukkakkamu yagamba Ali radiyallahu anhu kuba Ali yali akwataganye amawanika gaki g'obusiraamu ebyemmere ebiki sente namugaa nti ya Ali genda oggulewo ow'omusajja ono emmere ne sente addeyo gwoba gwe owetwale ayinza obutakuba muntu luyi naye omulala ayinza omukuba oluki nera namuwa emmere nakola ki ekiremba teyakireka yagenda nakyo kiri kyabadde byawedde yesebo nabbi teyamugaa nti owa ekiremba kyange kireete mpisa nki njagala nfunze ebigambo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina empisa gwe empisa zo zolaze eri mu society woli zirina ki kyezigasa eri bano abakwetoolodde ng'omusiraamu
عن مالك بن الحارث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي أتقام مالك نجند اليوم وك محمد صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة نتوانغان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أبيرو مكوم ياميكا أمكوم يابيري وكان رحيما رفيقا يريم يبيرا مكوم يابيري بتوامرنا يوم النبي صلى الله عليه وسلم رحيما نميترفوا كساسرا رفيقا نمكواتا مبورانيو جتولي إرام بكواتا مبورابو مبكا صلى الله عليه وسلم فلما رأى شوقنا إلى أهلنا بيمروا كراب النبي صلى الله عليه وسلم obwetaavu bwaffe bwe twali tuyina eri abantu baffe bwe twalekayo baava mu kitundu masala bavudde wano lwani ne bava olwamiyaga ne bagenda e Masaka kale ne bagenda e Masaka kufuna irimu kuva ku mbaka Muhammad bagenda mu kibinja nga basajja beerere abakyala babalekayo waka tuli bumba sebo ne banyabo bwe batuukayo ne bamala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebiro ebyo Nabbi n'abatunuulira basahaba abo obusaasizi bwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam obukwata mpola bwe n'okuba nti yayina ekisa ekiva mu mutima muli munda mwennyini bwe yabatunuulira bw'ati n'alabanga bano basajja bayina obwetaavu bwabwe bateekebwa okubanga bayina ku bantu baabwe bwe bakoze eki olwaleero ate n'abantu baffe ffe tubasindika nebweru n'obateeramu ssente naye bo babana ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam 10 ameka naye abaffe tubateekamu myaka emeka ne tubongeramu ntofaayo yongeramu ka extra ka myaka emeka fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bwe yamala okulaba embeera eyo qala nagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti irji'u basahaba bange mmwe bakulu musomyeko kye mukoze eki kale irji'u muddeyo eri abaki abantu bammwe fakunu fihim mubeere n'abantu bammwe wa'allimuhum mubasomese kye musomye mubasomese kye mukoze eki mmwe ebyo ebiro 10 ameka abiri wasallu era musaale nabo fa idha hadarat as-salah bwe bange esembedde sala yammwe nga amakulu ekiseera ky'essola kikoze eki kituuse falyu'adhin lakum ahadukum omumumwe akulemberenga ekyokwaziina omumumwe abaziinirenga era wabaziinira walya ummakum akbarukum abakulemberenga omukulu muki ulira ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam omu ayaziine omukulu mumwe akole ki sagala kitumalire budde tuli bumu bwajja omukulu nga mumanyi yateekebwa okukola ki okulembera bwajja omukulu nga waliwo omuto omumanyi tuli bumu nga waliwo omumanyi nga muto naye ng'ono mukulu si muki simumanyi ono omuto omumanyi akole ki obako tukategedde bwe babeera babiri nga bonna bamanyi naye omukulu yateekebwa okukola ki ako tukavuddeko hadithi njagala kusoma ntonotono olw'obudde kuba mpitirivu mpiki empisa ab'ebitiibwa abasiraamu teekebwa okuba n'enki n'empisa n'okusaasiragana obuntu bulamu tulina yetwayise ng'omusajja agudde n'ebibokisi naye ng'oli amulaba yamulabe nga bigwa n'aseka naafe enseko oba tuli bumu twabadde babiri wali omuganda wange mwali mu Ghana wuuyo salama basiramu balwe ku salama ebibokisi
obisibya picha oli byamukoze eki ono yabadde bali nga afenso nga nawulira nga zimutta naye nga ffe tulwana kugenda atlisi tuyambe omuki kakati ono ye agenda mu maaso awulira essanyu obuntu bulamu buli luddawo ab'ebitiibwa omuntu ebibokisi bigudde omuntu omulaba ali kaserengeta ayiringita ne kapica ate oba nakagendo gwobeerawo obala bubazi mubalira 3 anaatera okugwa 2 1 basi nosooka ofenseko ekifo kyokudduka waere togenda togwa obala bubazi eno obuntu bulamu ab'ebitiibwa obukakkamu ensa okusaasiragana kuli luddawa obutaba na kusaasiragana kuleetedde ebizibu mu maka omukazi olaba mwami wo nga kizibu kyoyina wakadhalika n'omusajja olaba mukyala wo nga ofa tossa lwa mukyala gwokola ki naye lwaki wakati tewali kusaasiragana olaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala byombi yabisitatinga mu Qur'ani yateekateeka ensonga 2 almawadda wa rahma laavu n'okola ki okusaasira kuli ludda okubanga emyaka gya laavu jaggwawo kati tebikyali bya laavu kiteekebwa okubanga rahma yekola ki naye olwokuba nti tetuteekawo rahma bwe bubenje n'ebizibu bwolaba mu maka taata w'abaana oddayo waka abaana nga bali mu bweraliikirivu olukuwulira pa buli omu n'asirikira waali nga nemmese waka webanga ebadde yeesaza ziyinza osirika ng'okomyewo ewaka olw'obukambo bw'obeera olaga nga otuusa waki nga ne mukyalo we yennyini yeebwala bwebwazibwaza okujja okulaba akutandisa atya naye nga wakedde ku makya ng'oli n'ogenda naye nga bakimanyi nti woddira ewaka bw'oti oteekebwa awaka wonna oteekebwa okwasayasawo buli kantu akaliwo najja nga yegendereza buki salaamu alaikum kulikayo ssebo kulikayo ssebo nga byogera sibuwulira awo n'otandika Allahu akbar walillahi alhamd okusaasira ab'ebitiibwa oyo omukyala gwoyina wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yamukuwa naye nga yamuyinako powers zonna kubanga kitonde mu bitonde byani gwe tokirinaako pawa yadde akatono bwe kati Allah yakikwazika bwazi bukeera ku makya nga akikugyeko obanga gwakugyewo n'akiteeka mu mbeera endala oba tuli bumba bitiibwa n'oyo omusajja gw'olabanga ekisiimuula kubanga mulimu abakyala bamu nga balaba baami babwe nga ebisiimuula waki nga tisina kyakukola ekyo kisiimuula kyange nkimanyiwe ekiri awo naye oyo omusajja gw'olaba osobola okuba nga gw'ofuusa obuzibu mu bulamu bwo nga gwe Allah okujjawo n'akuteeka wali khalasi ng'omusajja Allah amuwa obulamu obuki kale buli omu afuna okusaasira eri munne gw'oyagala akole by'oyagala musajja gwe omukyala akole by'okola ki naye nga by'oyagala wawangalira eno lw'emiyaga omukyala gwe wasaba mujja ntuuhe eri ntuŋŋamu nga ogezebwa naam Allahu akbar n'ekisolo nga bajja wano lw'emiyaga kale wateekamu amafuta n'obudde bwonna n'ogenda entuŋŋamu n'omugjayo nemujja nga mukulukuta paka wano igwe wangalidde wano yawangalidde nki oyagala akole byonna by'oyagala mukazi nakamuleeta wiiki 2 naye mpulira ntamye tategeera byenjagala ebintu gwe by'oyagalidde emyaka 20 okutuuka ogenda omukimayo ewaabwe oyagala abikwatire mu mwezi gutya nga byonna bipafectinze byonna akola byokola ki
abakozi wabajja entunga muno wabaleeta wano kukukolera mirimu nga gwe tosobola gikola olw'ensonga nti oli bizi oba olina byokwasaganya ebiki bakoze ensobi n'okuba noiga sikiramangeko tekitegeera obusiru bujjudde naye nga ebintu byokoze gwe obikoledde emyaka 5 experience ogifunidde mu myaka gwa 6 baana obaleese mu mwezi gumu oyagala bakole nga gwe byokola nga biri perfect okusaasira kuliwa obuntu bulamu buliwa basiramu salamu alaikum arifqa obukwata mpola buli ludda bwamu ffe abasiraamu kubanga nahnu ffe tuli ekibiina ekirungi twagibulayo eri abantu kubasomesa mpisa nki nungi empisa ennungi ziriwa n'olaba omukyala mu maka g'omwami ng'akutta omwana wakuba nti mwana wa musajja namukubako omusumaali mu mutwe bujja nolaba ebintu ebitambulira ku social media noga ya salaamu ensi tuli ludda wa mu kusaasiragana nga mutuufu gwe bw'okiraba bw'oti nga bakikola weesittala noga jako naye ate ono akikola yeyeewuunyisa ennyo ensamu ye ziriwa okusaasiragana ab'ebitiibwa gw'obanga mwana w'omukyala gwe nga owuwo gwe bakuba omusumaali owulira nga alhamdulillah oli musanyufu wulira hadithi y'omubaka Muhammad omubaka sallallahu alaihi wasallam ngenda soma hadithi nnya ogw'omusomo nguveeko kubanga tetusobola kugukola ki omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti anna yahuda abayahudi be baluwa tulinawo abanaswara n'abaki n'abayahudi kati katukifunze abatali basiraamu abasajja abayitibwa abaki abayahudi bagenda eri nabbi sallallahu alaihi bwe bamutuukako omubaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyebava bagamba nti assalamu alaikum oba tuli bumu assalamu alaikum nga kitegeeza nti okufa kubeere kuggwe n'okuzikirira era abantu ola salaamu alaikum salaamu alaikum abantu muba wakuzikirira salaamu mugitolenga eggwayo ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi naye salaamu alaikum kuzikirira kubeere ki mwezikiriza buli kaseera naye nga ekyo temukimanyi kakati bamutuukako nemaga nti okuzikirira n'okufa kubeere ki gyoli faqalat waaliwe yali awulira yali Aisha radhiyallahu anha zawji nabiyyi sallallahu alayhi wasallam n'abagambirawo faqalat n'abaddamu n'abagamba nti alaykum wala'anakum Allah wa ghadiba Allahu alaykum muri babi nnyo nammwe okufa n'okuzikirira kubeere ki sina kyokka n'obusungu bwa Katonda bubakole ki si kyokka n'ebibonerezo bya Katonda bibakkeko basajja mmwe okudda ku mubaka wa Allah nga mugamba nti okufa kube gyali tuli bumu ayina ensobi gye yakola assalamu alaikum obusungu
Abazungu si bwa buntu. Si bwa buntu. Kale barakallahu fik awo soko nyongerera. Njazi twala zonna. Bwe bagamba ebyo eri omubaka sallallahu alaihi wasallam Aisha n'aba atakingirawo nga agadinga ayamba ataasa omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati muntaasa gye yataasa omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda okuwulira ng'omuliro gukola ki? Ababya omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti mahlan ya Aisha mahlan kumaawo kimala naam Allahu akbar. Kale katugende mu adhan insha Allah tabaraka wa taala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفره ونتوب إليه.